Soko yongere nnyonnyolemu ogambye kikuluma nnyo amasira gakola gatya gaviiramu yogera nnyo gaviiramu mu kamwa amasira gayita mu kamwa n'ogawanda okulya tolumizibwa mu kulya nyumizibwa nnyo mu kulya kisinga kutujja budde ki emisana kintujja n'ekiro yogera nnyo emisana n'ekiro ate waŋŋambye olina olubuto omusajja akufunisa olubuto alina emyaka emeka 37 ali ludda wakati obudde buno yakufunisa olubuto asimaje yalaga yadduka kati ebyokuzaala watandika okunywa eddagala sinaba emyaka olina emeka 14 olina emyaka 14 kati olowooza okuzaala onaazaala otya nga tolina byokozesebwa mu kuzaala abantu baffe abandaba abawagizi bange oyagala bakuyambe batya bannyonnyole naye yogera nnyo njagala banfunireyo ku buyambi obuyambi butya ndeko mu ddwaliro banzijanjabe nekino ekintu alinayo akagoye k'okuzaala konna nga yazadde omwana nasigaza obugoye aha asobola okubundeetera asobola obukuwa obeerawa mbeera ku nnyumba za boni ebweyogerere Coral Spring ebweyogerere Coral Spring kale oyinza obba nga wazaala omwana naye nga wasigazayo ku bugoye bw'okuzaala ng'olinayoko obusuuka bu baby show and so on mubuleetera obukuŋŋaanye tubuwe omwana ono Katonda luyamba azaale bulungi lubuto lwa myezi 7 tobe nga naye tumuyambiddeko awo njagadde nnyo okukozesa following yange gye nnina tuyambeko bannayuganda bannange namba yange y'essimu ku bayo weeri awo nze Sonko Muhammad gifune tubeera te nga tukwatagana oba inbox mi WhatsApp yange eri open oba TikTok yange obereza message njifuna okay